Pulezidenti w'abakyala mulabizi w'emukono Mrs. Lukwago Robina asabye abakyala okuba nga beenyigira mu kusaba nga y'engeri yokka okumalawo ebizibu ennaku zino ebitandise okusaanyaawo amaka. Pulezidenti w'abakyala bano agamba engeri yokka ey'okulaba nga amaka gabeera matereekefu obulungi kwe kulaba nga buli kaseera beekwasa Omukama Katonda. Ffe tusabira emirimu egy'enjawulo ku lunaku olwo. Lunaku luba lwa kusaba lwonna mu nsi yonna tuba tugenze kweteeka mu maaso ga Katonda. Singa abakyala banajjumbira okusaba bwe tugenda awo buli omu alaba ekirungi ekiri ku munne n'akikottako. Ate era Mukama gwe tumusaba atukola bulungi bulijjo kubanga ffe abakazi mulimu gwaffe gwa kusaba nga Bamangadaleena aba CWF abakazi bonna mulimu gwaffe gwa kusaba nga tuteeka ensonga zaffe mu maaso ga Katonda n'okusabira n'okukyusa embeera. Mukama Katonda awulira era addamu essaala zaffe. Ku mulundi guli twasabira mu bakristaayo naye nfunye obubaka bungi obuva mu bakazi ab'enjawulo nga Mukama yakola ebyamagero gye bali. Era kyenva mbakubiriza okusomoozebwa kwonna oyo ye Katonda waffe asomooza ebitusoomooza. Leka kubeera eyo okusigala eyo. Mukwano gyange jangu Katonda waffe si wakugezaako wabula Katonda atukolerera ebyamagero bulijjo nga ffe abakazi ne tuyimirira. Era bwe tusinkana bulijjo abakyala buli omu ayogerako ne munne, buli omu n'ambulira ekisoomooza ekikusoomooza ogenda okulanga n'oli kimusoomooza nga n'oli kimusoomooza naye nga solution eriwo yakusaba Katonda waffe. Ffe ng'abakazi tetulina maanyi, mwe ng'abale tuyinza kusobola wekka okuggyako nga weegasse munne ate buli omu n'amuwa obujulizi nga Mukama bw'amukoledde. Akunze abakyala okuva mu labizi bw'emukono kubanga beenyigira mu kusaba okugenda okubeerawo ku Eklezia y'e Lugazi nga kuno kugenda kweta wamu abakyala okuva mu madiini ag'enjawulo. Neebaza Katonda olw'olunaku luno oluteekateeka olunaku lwaffe olw'abakazi abakristaayo ffenna mu nsi yonna. Olunaku luno tutegeka okusaba nga tusabira mu nzikiza ez'enjawulo. Mulundi guno abakatuliki be bateeseteese, aba Ireland be batuteekeddeteekedde era be baatuwa omulamwa ogwava mu Zabbuli 139 n'olunyiriri olw'14 nga tusaba mu nzikiriza ez'enjawulo. Bannange mbakubiriza mwenna abali eyo, mwenna buli mukazi yenna mu Mukono Diocese mukubiriza okugenda e Lugazi gye tugenda okusabira. Naye ng'ate ffe ng'abakazi abakristaayo tugenda kwetaba mu bannaffe ab'e Lugazi. Naye era bannange temwerabire emitwalo gyaffe ebiri egy'okuteekateeka mugiweereze nga bukyali. Naye ng'olunaku olwo nsaba buli mukazi yenna agende aweeyo fayiro ye mu maaso ga Katonda. Olunaku oluteekebwateekebwa buli mwaka. Ku mulundi guno twagala tugende e Lugazi ffenna ng'abakazi, naye nga ffe aba Mukono Diocese tutegese okutwala emitwalo gyaffe ebiri temwerabira. Neebaza nnyo bamama Ssaabadinkoni abeereye abakola obutaweera, taata waffe Taata Bishop Enos Kagodo Kitto ate ne maama waffe Mama Catherine Kitto olw'okuyimira naffe mu nteekateeka zonna ezisitula ekibiina kyaffe ng'abakazi abakristaayo. Siyinza buteebaza muganda wange bwe tukolera awamu owa Mothers Union kubanga ffenna ffe bakazi mutumira nnyo kubanga naye akola omulimu munene ogw'ettendo okujjumbiza abakyala bonna. Naye siyinza butamutumira yeebala olw'omulimu omunene gwakola bwe tutula mu office